waliwo oluyimba lwe twayimba olwo, bw'alikowola erinnya lyange nze siritya kumuyitaba kubanga ye yanazo omwoyo n'omusaayi gwe. Mbadde ninosooka obba wakayimba ako kansuubire tekabakoze bubi era kansuubire mwenna mukanyumiddwa. Tukyali Kasangati Deliverance Crusade n'abasuubiza obba wa buli kimu ekyabadde erudde eyo. By the way abaana ba wano banayinga muli bulala. Nina channel gye nabaddeko eyo ya politics. We do politics. Abaana olwawulidde eddoboozi lyange, I didn't even show my face. Naye nayogedde. Abaana ne bagamba, oyo si mwana atuwa updates ku Life in Christ ne Church Girl. Omulala najja n'agamba, ono si ye Lydia wa Life in Christ, oyo yambise Lydia. Omulala najja, bannange Lili si yekwe, bannange yekwe. Omulala najja n'agamba, bannaye Lili totudde. Oyo yangambye mutotudde yampangudde nasese bannange nasese naye nga mufaaki nange kyemugamba mumanyi eddoboozi lyange bannaye baana mmwe nze newunyiza n'okwewunya mwe bali kunjagala bannaye ekyandaze nti bannamwe munjagala mbaagala nze asinga obbaagala just know I love you dearly naye ngeyo tuvudde naye nga mbadde nina okabagamba kuba kansanyusiza nasese nga buli lunaku mba nina okugendayo viewing comments nabo bawaliwo omulala zze naye banama mwankoledde olunaku kati olwanaku olwaddeero mbaletedde Pastor Jeje nabagamba abasumba b'emutundwe abasinga bali Kasangati the other weekend last weekend era nga senior pastor number 1 that was Pastor Tom Mugira yali Katuuti era yali akulembedde abasumba bano bonna twalabako ku Pastor Jeje twalabako ku Pastor Annette Pastor Jeje uno mubaletedde kati mbuzayo Pastor Kamya kubanga bonna baaliyo era ne Pastor Kamya ngenda kuba mubawa mukimanyi nti Pastor Jeje kati ali omu ku bagole betuyinawo Pastor Jeje yamaliriza emisomo gye era ng'ennaku z'omwezi 22 bagenda kuba bamutikkira lwagenda okubanga ayambala gawuni kale kkiriza mbikuwe byonna obeere ng'obyerabirako naye abali eri ku politics mugenda kuba mundabako ne face yange kubanga kati eri tugenda kuba tweraga mugenda kuba mulaba ne face yange buli agala okundabako mubeere bulungi mweraba Annette naye Mukama atuyambye kino kye mutulabako waliwo abasajja ba Katonda abatukutta abatwesibyeko batukutte ne batwesibako Mukama yeebazibwe nange ntero ganja kwesibako mpaka ng'ofuuse Katonda kyayagala okola otya ekira kye neebaza Mukama nga sinnatandika dadi abadde ayogera nendaba development jayagala okuteekamu tayagala kusumba busumbi naye ayagala obeere ne ku ssente obeere n'amaka agaagala obeere n'obulamu obulungi kagamba n'abaana nga bakoze batya nga basomye simanyi ndabye 22nd wagenda kubeerawo ekintu ekyamaanyi waneeno lwakuba nti thatidde mbadde ngamba nandiza naye nange nnako graduation 22nd eyo August bagenda kuntikira degree yange naye nandibadde nzija naye taata ajja kumpa ssente zigenda okukola omukolo ogwo tugenda kubeera ku Nikani sowaani ya mitwalo 7 so ngenda kuva wano Hallelujah munyenyeeko obulamu bulina okubanga buli bright amina olina okubalansinga obulamu ng'oli wano buli kintu kyonna n'okikwata oyagala okola otya ogaane kaakati neebaza Katonda lw'okuba nti obudde bwange lwendikomawo nga nze Pastor Jejjo ojja kuntegeera naye kati kanzire mu bigere bye bantumiddemu haleluya bameka nga walokose onikako ku mukono gwe walokose mu crusade bane tubakubireko engalo mwebale kujja nzikiriza Mukama nti n'olwaliro kigenda kubeera waawo njagala tusooke tubaanirize n'obugalo obw'amaanyi mutusanze mu lugendo naffe lwe tuli mu kutambula
Ameena. Era olugendo olwo tugenda okutambula tugenda kulutambula mpaka mu ggulu. Era nga nsooka okwebaza mwenna abawulidde eddoboozi lya Yesu nga likonkona nga likola litya nga akonkona. Bw'ona agendako mu Revelation Kubikkulirwa essuula 3 olunyiriri 2. Waliwo agenda tusomera mangu mangu. Kubikkulirwa essuula 3 olunyiriri 20 agamba atya? Okubikkulirwa essuula 3 olunyiriri 2. Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange. Mukubireko Yesu waffe engalo. Kati ennaku zino 3 Yesu ali ku mitima gy'abantu akola atya? Akonkona. Ali mu mitima gy'abantu b'Eggayaza, ali mu mitima gy'abantu b'e Kasangati. Era tukkiriza nti akawungeezi k'olwaleero emitima mingi egigenda okuggulawo. Yesu akola atya? Yesu ayingire. Naye wakati wano ng'abantu bayingira Mukama ng'atulokodde, Yesu ayagala obulamu obwa ddala obwa nnamaddala bwakuleetedde busobole okunywezebwa. Mukama yeebazibwe. Kati obulamu obwo obwa nnamaddala Yesu bw'ayagala, tayagala kuyingira buyingiza. Agambye ŋŋenda kuyingira tutuule ffenna tulye ffenna. Wangi tutuule ffenna tukole tutya? Bameka ng'oliddeko ne Yesu? Abatambudde ne Yesu okimanyi bumanya, oliddeko naye, otambuddeko naye. Kati Yesu gw'abadde tannaba kulyako naye ogenda tutandika okulyako naye. Abadde tannaba kulaba kyakola agenda tutandika okukola. Akuwa obujulizi obulamu agenda kulyako naawe, akyuse obulamu obwe famire yeewammwe. Olabire ddala nti ddala Yesu yakoze atya? Yesu yayingira. Kama yeebazibwe. Kati okuyingira n'akola ebinene eby'amaanyi. Ate bwe tunaamaliriza tayagala kutuleka, ayagala tutambule naye mpaka omulimu gwe yategeka. Bwe yali agenda yagamba nti sigenda kubaleka nga bamulekwa, ngenda balekera omwoyo omuki. N'agamba naye ngenze eri kitange, eyo gye ngenze ngenda bategekera ebifo. Mukubireko engalo. Bw'omala omukkiriza ajja ne mulya ne musanyuka ne mutambula olugendo naye, ayagala omalirize naye. Gamba ayi omwoyo wa Mukama ogenda kunkwata mu lugendo luno nsobole okumaliriza bulungi. Kyangu nnyo mmwe abaali badduseeko emisinde, bwe babeera basimbula emisinde bangi abakola batya? Batandika babeera batya? Babeera bangi nga n'okwewaga bakola batya? Beewaga. Bannange tugenda bwe zitwabeeranga mu interhouse competitions naye nga buli house erina aba representative. Naye nga buli house egamba bano Mandela erinamu nga 5, gundi erinamu bwe ziti. Naye nga tugenda okumaliriza ng'abamu bawanduse. Bu stretchers nga weebuli abamu bawandusa, abamu masopuluzi bakoze zitya? Masopuluzi bakutte, abamu babawujja bakoze batya? Bazirise. Naye ng'okumaliriza emisinde okudduka amaliriza, oyo tukuba engalo. Amazina gakola gatya? Enduulu ekola etya? Gamba muno finishing line. Kali ogirowoozezaako? Alo? Finishing line. Buli muntu yenna atandika emisinde tebakulinda ku ntandikwa, bakulinda mu kamalirizo. So kati bw'odduka emisinde n'olaba we tubadde mu Revelation Okubikkulirwa essuula 3 olunyiriri 3 lugamba lutya? Okubikkulirwa essuula 3 olunyiriri 3. Kale jjukira bwe waweebwa ne bwe wawulira, okwate weenenye. Kale bw'otalitunula ndijja ng'omubbi, so tolimanya ssaawa gye ndigiramu gy'oli. Naye olina amaanyi matono mu saadi. Mukama yeebazibwe. Linda katini kakati wano nga tudduka emisinde agambye tunula, teri kuzibiriza.
munyenyeko oyo muge teri kubongoota mu lugendo luno, teri kukola ki, teri kubongoota, teri kuzibiriza, teri kuwanika, teri kugamba nti bannange ebintu bikoze bitya. Agambye watch, kubanga olugendo nga luggwa nze ngenda kulabika ng'omubbi. Mwana wattu Yesu ku finishing line yeeyita ng'omubbi. Omubbi bameka nga baali bakubyeko? Baali bakubyeko? Ani yabakwata ababbi? Ani yakeera ku makya nga ba bintu nyumba kyangala? Waliwo olunaku lumu nga twakagenda mu maka gaffe, ababbi baatulumba naye twebaka ssaawa zaalinga 7. Setumanyi essaawa 2 ze baakosa nga tulina embwa yaffe naye teyaboggola. Tugenda okukeera ku makya nga ababbi baategese bulungi ne bajjawo eddirisa, ebintu byonna ebyatika tewali kye baayasaako n'eki, byonna baabijjawo ne babitegeka bulungi nnyo, ne bajja ne bajjayo TV. Tugenda okudda engulu nga yakoze eti, naye nga tetwawulidde. Embwa nayo yeebase. Mwami wange nanga toyogera gamba nti abantu embwa yabadde yeebase, bajja kugamba embwa. Kuba embwa eri trained bagijja Germany okugituwa nga tugiwa emmere eri expensive erya mukyere. Lumu nagenda okusanga emmere gye bagiwa ne ngamba ani agenda okulya, nangamba eyo mmere, ne mugamba embwa etuuse okulya emmere yaffe gye tulya. Naye nga tugimanyi security yaffe twakasenga mu kifo, Mukama yeebazibwe. Mukimanyi bulungi bw'oba wakatuuka mu kifo ababbi bakolamu checking. Bakolawo welcome. Kentuga katubeere n'eno, katugenda okukeera nga bakoze batya. Embwa yeebaka n'abali mu nnyumba ne beebaka. Kati wano mu lugendo luno agambye teri kwebaka, teri kusumagira, you must be watchful. Kubanga agenda kujja ng'omuki, ng'omubbi. Kirira wansi awo. Olwokuna. Naye olina amaanyi matono mu saadi agatayonoona ngoye zaabwe, era balitambula nange mu ngoye enjeru, kubanga basaanidde. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Security gye tulina ng'ekkanisa kwe kubeera ng'ekyambalo ekyeru tukirina. Amina. Ng'oyambadde white garment eyo. Yesu ne wajja ng'omubbi, ne wajja enkeera, ne wajja olwaleero, kasita oyambala ekyambalo ky'obugole, mwana wattu essaawa yonna oyambuka. Kati agambye ayambadde ekyambalo ky'obugole oyo ye talisigala, alitambula naye. Mbuuza muno oyambadde otya? Manyi nina mukwano gwange yagenda n'akola ekkanisa, abantu ne bajja naye amaanyi go gonna yagateekanga bweru, n'abateerawo saaluuni. Bwe bajja n'ekiwiigi ng'asooka kijjako, bwe bajja n'enjala ng'asooka zibajjako. Ng'ojja ng'oyambadde olugoye terutuuse wansi nga bakuwa olugoye oluwanvu olutuuka wansi. Ne mugamba mukwano gwange nga amaanyi ng'ogaleese mangi, ne mungakungulu okoze naye omutima ogukozeeko. Waliwo omuchweze yali yamuwamba ng'akyuziza ebintu. After 2 years najja nangamba omuchwezi yali yampamba, bonna n'abagoba munaga nze Katonda yaŋŋambye. Abo abateekako enjala ba Jezeberi, abateekako ekiwaanya abo bagenda mu Geyeena. Namuga naga butuukirivu. Namuga nange sobola kujja katuuti ate gwe Jezeberi w'emutundwe. Kuba nateeka nkobi wiigi ne saako enjala zange ne nkola buli kimu.
nemusomesa nemugamba yes kyokola kiyinza okuba naye gavumenti enjeru tetegeeza waneeno waliyo munda olwaliro njagala gikusomesa eyo gavumenti eyo Katonda gyagenda okutunuulira gyagenda okubeera nayo. Nze bantwala mu ba Mothers Union bambala white amagomesi naye mu biwato babeera ne zirizi bwe ngenda basomesa baningiza kalinga nga akaana naye nga kwogera ebintu. Nali manyi tebali nkomyawo ngenda okanga bankomyawo akomewo mu Fathers Union nenzirayo nembasabula naye si kubasabula nembawa ekigambo. Olugendo Yesu agambye atya kaddemu ako mwana wange yakalokoka waliwo omulimu olwero gwegenda okutandika. Yesu agenda kwambula ebyambalo akwambaza ekyambalo ky'eggulu ate togenda kyambala ng'ofudde olina kyambalira wano. Agambye atya kidya wansi awo. Olwokutaano bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru. Awangula alyambazibwa engoye enjeru. So sirisangula n'akatono erinnya lye mu kitabo eky'obulamu era ndyatula erinnya lye mu maaso ga Kitange ne mu maaso g'abamalayika be. Alina okutu awulire Omwoyo kyagamba ekkanisa. Mukama yeebazibwe. Kati kandeetemu omuwanguzi takola atya? Nga bw'olaba tuwangula embeera ne tuwangula ez'obufumbo ne tuwangula ez'obwavu ne tuwangula ez'obutazaala ne tuwangula zonna ez'obutakola ez'okutambuza ebigere. Kati olina emmotoka ne twebaza Mukama na buno obulamu. Yesu alinda abawanguzi. Mukoneko oyo mugeye Yesu talinda bafeeriya. Yesu talinda baalemererwa. Yesu talinda bakooye. Yesu talinda babivaamu. Naye finishing line alinda bakoze batya? Abawangudde. Agambye oyo awangula n'ayambala engoye enjeru. Erinnya lye siririsangula mu kitabo kya bulamu. Nange ndi mwatula mu maaso ga Kitange. Waliwo oluyimba lwe twayimba olwo, bw'alikowola erinnya lyange nze siritya kumuyitaba kubanga ye yanazo omwoyo n'omusaayi gwe. Bw'alikowola erinnya lyange nze siritya kumuyitaba kubanga ye yanazo omwoyo. Mukwano no okakasa tebaalisangulayo. Omanyi kankubulire ffe abalokola abali munda ate ffe tuli bubi nnyo n'okusinga abayingira obuyingizi. Statement nene naye ya bulabe. Ayingira olwero bwe tugenda okwogera ekasangati eri amannya gaabwe straight gagenda kuwandiikibwa mu kitabo. Era tubagamba tutya nga babaatuza amannya gange gasangule mu kitabo ekyoki ogawandiike mu kitabo ekyaki straight yawe. Era tubagamba tutya nga babaatuza amannya gange gasangule mu kitabo ekyoki ogawandiike mu kitabo ekyaki straight yawe. Kati ate waliwo ge bawandiika nga bagasangulayo dda.